Ya one media nze nensi tenneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu seguya mwana Adamu kuba abamu muli bakyamu muli bakyamu nze ndiwo kubeera nice bw'oyogerako opportunity nkuwaka chance wanudo lingulira cha. So yo, what's up my people, this is Eddy Kenzo nga tuli wano ku One Media. Yes, of course. Abekumire kwa media simugamba mtyambabuza kumubale kubanga muchekumira konyo mwebale kubanga musubscribinga mwebale kubanga mulaba waka waffe. Right about now tuli Ekololo airstrip as you can see preparations zigenda maso Eddy Kenzo festival egenda kubanga happening olunako olwencha festival ebadde munya amaanyi mangi era abantu mugisubiramu kinene nnyo. Entekateka gwe munnanga ali yatulaba nkukakasa era nga nkugumya nti buli kimu nga bwenkiraba togenda kubeera disappointed. You're not going to be disappointed. Kenzo tumulabidde banga azakola ebintu ebyenjawulo, azakola ebintu ebyewunyisa, azakola ebintu ebyongera eggwanga lyaffe maaso n'olunaku olw'enkya agenda kuba akola ekintu ekisoose oba gwe ali yatulaba ekisokedde ddala mu ggwanga ekya festival. Omuyimbi tubale tufunako muyimbi yenna kuvayo kuteeka festival nga ye kububwe oba Eddy Kenzo asazeewo ku mulundi guno okuba first example eri go muyimbi oba eri omuyimbi wane e Uganda. So right about now ngenda kuba nkulambuzaako nkulage ku bice bigenda okuba nga bitaking a place stages bakoze stages biri. First of all eno stage esooka stage yokubiri egenda kubanga staging bwali era eri mu Entekateka bali mukubanga bagikolako. Ndi kuchidoncho, ndi kumugongo gwompeka era wontuseka sibunafunzera benina ndi mu bibyonze sirikyuka ekyama kyo kyenina kyakukwagala gwe gwenina. Right about now I sign out. Sigadde kugamba One Media Uganda gyekumire ko tovaako subscribe.